agende bwaba ayagala agende bwaba ayagala ate ffe tutya kiti twabba kalulu akalulu NRM ye yakabba nene tubisirikirira ne tubireka bulesi polling stations mukaaga tezabaliddwa ng'agavubuka gajja ne geetiba box ne yuzobu box bonna ne gakuba abantu mukazangula wonna polling stations mukaaga tezabaliddwa polling stations endala 13 zatataganyizidwa era mu kubala obululu obwedda returning office agamba tujire ebyo tubiteeka bbali kuba bwe tebutegeerekeka ne tubyesonyiwa byonna si kyekituufu nekyo njagala akole kubanga amaanyi gaffe ffenna opposition gali mu kulabisa bwe tunaagenda mu kooti buli kakica yenna ajja kuvaayo owaani omutuufu abba akalulu era byonna tubyogereko era ne kooti etubuulire kubanga nga secretary general bwe yagambye abaana abafa abambala over emyufu tebabaddewo bategeeze nti oba abo abadde babba obululu basamba obululu bakuba abantu emiggo batubuulire oba ba opposition oyo yennyini teyajja mu nuupu ng'ekyali people power oyo mbwatekamwa n'akakofiira n'akambala oyo mbwatekamwa yajja bulungi nnyo n'agamba mbu alwanirira ddembe ne tinkasiimire obeerabidde ne basagambiza nnyo nuupu ne basagambiza wayita ebbanga ttono ye mbwatekamwa ne tinkasiimire ne batandika okujolonga mukama waffe twerabiranga nkoko oyo yennyini n'akakofiira n'akambala n'aleeta ne comedy nga yambadde essaati ya yero kungulu atateddeko kakofiira ka nuupu omwerabidde atonzijukiza yoyo mukulu ayambadde essaati ya yero atadde kakofiira kamyufu yoyo mukulu mbwatekamwa nze mpulirize mbwatekamwa ate baweerako wano baweerako wano tubadde n'oyo tinkasiimire sekikubo nsereko bamemba ba parliament kasita ekisanja kitandika bwe pa nga batandika okuba NRM nga balagira ddala tebaagalira ddala NRM n'okusinga opposition ekyewuunyisa bagenda okuddayo mu kalulu bafuna kaadi za wani opposite ez'NRM kale tukwaniriza nnyo kwemboozi muyojji webale kutulaba wonna woosinzira okutulaba kwetuli nze Geoffrey Mayanja ndi wano ne kanso tegusuulwa Innocent musajja munnamateeka musajja musomesa musajja munnabyabufuzi ate nga musajja munnamawulire muzadde alina omukyalo omu ow'empeta ate nga ensonga zonna zikwasaganya bulungi nnyo gwendi naye ku set olunaku olwaleero tuzze tubeko n'ensonga zetutunuulira enkulu ennyo mu ggwanga tuzze tulabe we tutandikira era kkiriza kanso asooka akubuuzeeko nsanyusa okulaba ssebo kale so nange nsanyusa okulaba ssebo ndamusa kuba tulaba mwenna mwebale nnyo byonna gye musinzira okuba nga tulaba okutuwanga akadde kammwe okusobola okuba nga tukubaganya ebirowoozo kanso olunaku olwajjo mu state house Entebbe President Yoweri Kaguta Museveni yayise akabondo k'NRM akababaka b'NRM ne batuula mu budde obw'akawungeezi bayogedde ku nsonga nnyingi nnyo naye oba oli awo ensonga yasinze okukwata omubabiro y'ensonga y'akalulu k'ekawempe ng'omukulembeze uga ng'agamba mwami Museveni ng'agamba nti si mumativu n'akatono kwebyo byavudde mu kalulu ako ng'agamba nti akalulu keerukeddemu effujjo akalulu kabbiddwa engeri gye katambuddemu ng'agamba nti si mumativu era agenda kutwala mwami Nalukoola n'ekibiina ky'NUP mu kkooti babitebye alabe nga afuna obwenkanya mwami Museveni era ababaka bakabondo k'NRM buli omu yavudde yayogedde bibye era nga kwabo abamu abayogedde ye mwami Mbwatekamwa naye yabaddeyo mu lukiiko olwo era nga tukimanya bulungi nnyo nti musajja ali ku tiketi y'NRM ani yavuddeyo n'ategeeza nti ye tuvuddeyo omukulu bw'atyo bw'agambye naye nga ye agamba nti oba oli awo mwami Museveni yalimaze ebiseera ngagati effujjo eryakoleddwa akalulu engeri gye kabbiddwamu effujjo eryakoleddwa ku opposition n'ebirala byonna mwami Museveni yali tagendayo era nga yeewuunya ng'agamba nti mwami Museveni ebigenda mu ggwanga abiraba oba bamubuulira bibuulire ze zimu kweza ensonga ate tuleko n'abantu abamu nga naddala abali ku sayidi ya gavumenti oba mu kibiina ky'NRM nabo nga buli omu abyogera bubwe
Okay. Wano nze nja kwawukanamuko ne bannange. Si mutima mubi. Nja kwawukanamuko kansooka entereze kino nti abantu nga Mbwatteka Mwanze bansobera. Bantama. Lwaki nti Mayanja oli mukwano gwange. Buli lwojja n'ombuulira bibadde banjogerako. Nti badde bakwogerako kino na kiri. Ng'ondeetera olugambo. Neebuuza ebibuuzo bibiri. Ekimu nnyinza okikubuuza, ekirala nnyinza obutakikubuuza. Kye mbuuza kiri kimu. Oba byombi nnyinza obutabikubuuza. Ne kye neebuuza ku mutima, gwe kye wayogedde nga tokiŋŋambye. Tegusulwa musiru, tegusulwa tategeera, musajjawo biki. Gwe bye wayogedde byo nga tobyogera. Nti naye bwe twayogedde n'akwogerako bw'ati. Ne mmugamba kubanga ne naagaana obbiwulira. Ne gundi n'agamba bw'eti. Era ne mugirayo obujulizi ne ŋŋamba. Nti nedda, si bwe kiri. Naye nga bye badde banjogerako, nga bampaayiriza, bankonjera, gwe kennyini obimanyi bulungi bikyamu, kubanga gwe tumanyiganya. Naye wabadde eri ebigambo by'ondeetera, tewali defense n'emu gye wataddewo. Obwedde omwenya bumwenya n'ogamba musajja munange, musajja nange yansobera dda, musajja nange simutegeera, kati obindeetera. Ne gwe wayogeddewo ki nga babyogera, kuba gwe osinga okumanya oli mukwano gwange. Ate ng'omanyi bulungi boogera bulimba. Ekibuuzo ekyokubiri, lwaki tebakutya nga bamanyi oli mukwano gwange ne babikugamba? Ki ekibaleetera obutafaayo babikugambe era bamanye tojja kubeera na bulabe gye bali singa bona baboogedde bye boogedde munda eyo? Lwaki kibanguyira okubyogera ng'okunjolonganga nga wooli ne batakutya namu nga bakimanyi oli mukwano gwange? Kubanga ababikugamba balabe bange. Yes, bakimanyi balabe bange era bakimanyi gwe oli mukwano gwange. Ne buli bwe bakulaba nga bakugamba ebigambo byonna ebijwenteke. Lwaki tebakutya kubikugamba ne bagamba akasajja koli kaleke tetubikagamba kaleke. Temukayita kaleke kasajja koli. Lwaki bakuyitanga ne babikugamba nga bamanyi oli mukwano gwange? Byebuuzo bibiri nze byetera okwebuuza era sinjinza obutabikubuuza ne nsirika busisi n'entambula. Kubanga singa bakimanyi ddala nti oli mukwano gwange, nganze bwe nkirowooza nti oli mukwano gwange, bali badde tebakuyita bikugamba. Bali badde batawaana. Kubanga kakati bwana Mayanja nsobola okubeera oli muganda, nsobola okubeera wano abasajja bageyengula obuganda ne bayita nze bageyengule gwe oli wakikaki mutima, bageyengule ow'omutima nga nange ndi wa mutima nenkikiriza. Oli musajja mukatuliki, basobola okumpita bajolonga obukatuliki nga bajolonga gwe nenzikiriza. Ekibuzo kiri nti mu meeting bwe yabaddeyo ye yayogedde ki? Saagala bantu kubeera mulungi eri nga neno oli mulungi, munda oli mulungi ne wabwera oyagala obeere mulungi. Nga buli kaseera otuuka okwogera ebisaanirawo byebaagala okuwulira gw'otambula ogende. Munda yakiwakanyiza. Tuloze nti ayagala nnyo opposition. Gwe mulundi ogusoose oyo yennyini teyajja mu Nuupu ng'ekyali people power, oyo Mbwatteka n'akakofiira n'akambala, oyo Mbwatteka yajja bulungi nnyo n'agamba mbu alwanirira ddembe ne tinkasiimire obeerabidde. Ne basagambiza nnyo Nuupu ne basagambiza. Wayita ebbanga ttono ye Mbwatteka ne tinkasiimire ne batandika okujolonga mukama waffe. Twerabiranga nkoko. Oyo yennyini n'akakofiira n'akambala n'aleeta ne comedy nga yambadde essaati ya yero kungulu atateddeko kakofiira ka Nuupu. Omwerabidde. Ate onzijukiza. Yoyo mukulu. Ayambadde essaati ya yero. Ataddeko kakofiira kamyufu. Yoyo mukulu Mbwatteka. Olwo nga kyategeeza kiki? Kubuzaabuza bantu bonna abaagala. Tayagala mumutunulize bukyayi ng'ali eri alya. Ayagala buli bwajja eno mumugambe ti oyo talina buzibu, we n'aliemu naye oyo talina taabu.
ate bwadde eri ng'agamba abali tebalina makulu era yeyogera naga basobola kuyigira nopu nayo ya bidongo oyo yiyini mboteka mumujjukira bulungi oyo netinkasiimire ne boogera ebigambo ebyokubalaata ebyokujolonga ebyokulabisa oyo mboteka mwe netinkasiimire ebadde enkola ye eri avuddeyo bulungi atuuka eno ate ayagala neno mu opposition abeereyo kati oyo mukulu mbotekamwa yayogerako n'agamba bannayuganda nti parliament terina mugaso parliament terina makulu tebalina bye bateesaayo era bassebo ne bannyabo ng'akubye press conference mukulu mbotekamwa oyo n'agamba nze sidda mu parliament nze namuwakanyizaawo era nengamba bw'aba tayagala kudda mu parliament byatugambye nga bituufu aresigninge etteeka limukkiriza awandike ebbaluwa peegi emu asayininge agiwe sipiika alabe ekinaamutuukako bwe banga mbi nnyo nga bw'agamba nga terina makulu abuzayo emyaka kumpi 2.5 oyo ekisanja kiri ekyaggwa awandiika ebbaluwa nti nze maze okukola ki okuresigninga si yasoose waliwo tana w'omisitandi eyo yeresigninga waliwo n'abalala bawezenga basatu banna abaresigninga nti parliament bwenjirabye temuli makulu najja wano nga ndowooza olw'ebi tewali makulu Mr. Speaker sa oba madamu speaker ne bawandiika parliament n'agifuluma nga wana abantu bavayo bakaba amazigo oli n'afiira nawuuna n'asita n'ebigere ku ttaka n'oli nawo nekaga nti njifulumye kagende nkola ebintu byange ebirala era nitumuwa ekitiibwa era yo mboteka nagamba talidda mu parliament wayita engalakatala bbiri nga zeemu neyeesimbawo mukyala Winnie Kiza yagamba nti nze bannange ekimala sidda kati Winnie Kiza mukyala Winnie Kiza honalebo bw'ayogera ebigambo mbiwulira kubanga ali ku kigambo kye ne bwabikyuseeyo mu maaso kale ne atuukiriza sootuwa ensonga ze nze mpulirize mbwatekamwa ate baweerako wano tubadde n'oyo tinkasiimire Ssekikubo Nsereko bamemba ba parliament kasita ekisanja kitandika bwe pa nga batandika okuba NRM nga balagira ddala tebaagalira ddala NRM n'okusinga opposition ekyewuunyisa bagenda okuddayo mu kalulu bafuna kaadi za wani opposite ez'NRM ng'ate ono badde bagikuba nnyo kyebaagala kusiikiriza opposition ereme kwogera bigambo byayo ate ye ayina immunity teri agenda muyoola era yenkola nde CDF Muhoozi naye abadde akikola ng'akola ebintu ebiraga nti alumiryo nnyo eggwanga okusinga n'opposition oyo ngenda mukwata oyo ngenda musiba ekyo sigenda kikkiriza be batinkasiimire yebadde enkola yaabwe yeba enkola y'oyo musajja mbwatekamwa n'olwekyo tugenda kweyongerayo okutunula subject matter yabaddeyo nenze ku lwange mbwatekamwa simugyako hadithi nze nga ye olw'ebikolwa bye bibadde bijja bitambula simugyako nze hadithi oyo mukulu nze mulaba bulala Mwami Museveni okuvayo n'agamba agenda kuwabira NUP ne mwami eri Luyimbazi na Lukoola nti bamubbi akalulu n'effujjo lyonna eryakoleddwa kiyakoze kituufu oba kyagenda okukola okusalawo okwe ye nga mwami Museveni si kyekituufu nekyenjagala akole kubanga amaanyi gaffe ffenna opposition gali mu kulabisa bwe tunaagenda mu kooti buli kakica yenna ajja kuvaayo owaani omutuufu abba akalulu era byonna tubyogereko era ne kooti etubuulire kubanga nga secretary general bwe yagambye abaana abafa abambala ovule myufu tebaabaddewo bategeeze nti oba abo abadde babba obululu basamba obululu bakuba abantu emiggo batubuulire oba ba opposition si kyekituufu nenjagala agende mu kooti kyendowooza nti nkyabuusabuusa nti ayinza okgenda mu kooti kuba bagenda kuba batuwadde omukisa ogw'amaanyi okwongera enkima okukunama mwami Museveni muwagidde agende mu kooti agende bw'aba ayagala ate ffe tutya kiti twabba kalulu akalulu NRM ye yakabba nine tubisirikirira ne tubireka bulesi polling stations 6 tezabaliddwa ng'agavubuka gajja ne geetiba box ne gayuza box bonna ne gakuba abantu mukazangula wonna polling stations 6 tezabaliddwa polling stations endala 13 zatataganyiziddwa era mu kubala obululu obwedda returning office agamba tujire ebyo tubiteeka bbali kuba obwo tebutegeerekeka ne tubyesonyiwa byonna ne tubyesonyiwa kati mwami 7 waba agamba nti akalu kabiddwa
si kituufu ne agende mu kooti ayungule balooya ne saidi eno eyungule balooya ffe twongere kijja tuyamba okumanya register yeeriwa abeeyongeramu be baliwa wano kubanga naffe ffennyini obululu bwe twafunye bwabbiddwa lwakuba twali tetwagala gendamu ebyo tulina ensonga nnyini. Obululu bwe mwafunye bwabbiddwa butya? Batiisatiisa abalonzi obutalonda, ekyo kimu. Ekyokubiri register baagizanyiddemu nnyo. Eno okulabikira abalonzi. Yes, gwe omuntu aleeta abavubuka ne bajjawo box ne bazisambasamba. Ne bakuba n'abaliwo emiggo. Ne baleeta n'emmamba neyimirira we balondera. Ne bakola buli fujjo lyonna. Gw'okakasa otya nti tebabbye. Kuba obululu bwe twali tusuubira twafunye butono nnyo okusinga bwe twali tulina okufuna. Twali tufunawo kiri kitono nnyo emitwalo 3 kitundu. Ne tetwategedde gye bwagenda. Nalabyeko abo abamu ku balonzi nga beemulugunya nga bagamba nti mu register ono we twalondera. Ate bagamba batya nti siwe tulondera tetuli mu register. Okuko n'okutataganyizibwa kwabaddewo. Abantu bagamba vano deeri ate ddeeno eyo vaayo ddeeno nga ekibali mu bwongo bo bamanyi bulungi tebalina buwagizi batataganye naye bwe tunaagenda mu kooti ebyo byonna bijja kukola ki bijja kuvaayo tumanye ani yabba munne era yamubba atya. Ekirala Mwami Museveni bw'abagamba enkya n'eggulu wano nti babba akalulu ke kale tukiwulidde babba kuli yatugamba miliyoni namba gye babba ne kuli n'agamba bamubbye si bwe kiri. Yes. Electoral Commission lwaki agirekawo si yagironda kubanga lwaki olekawo isi enzibi buli kaseera Mwami Museveni n'ogamba kuno banzibye miliyoni ekawempe banzibye ate abakulira akaluto bakyusa otegeeza ki obongera kisanja ate be bakubba akalulu ate b'oyongera ekisanja Mwami Museveni aba ategeeza ki mpagira ne sekuwagira ko n'agende mu kooti wadde si ekirungi twabikire mu kooti buli kimu kyonna kiveeyo. Twamugamba dda nti babba obululu ayagala kukyeyambula mbu yesi yabubba ffe twogera ne byabakama Kyagulanyi n'essimu yabakama ayinza omukubira najja ne boogera kitulaga kintu kimu Museveni gyatutwala Mwami Museveni gyatutwala isi eveewo tulonde empya. Bano bona mwami byabakama ne tiimu ye baveewo. Yes. Balonda abapya kitegeeza abanatwala ebyokulonda eby'amazima n'obwenkanya kubanga bamubba ate buli omu agamba ffe batubbye. Yes. Ne Mwami Museveni agamba bamubbye buli omu agamba bamubbye ate abakulira okubba ate b'oyongera ekisanja kati ekyo manzi nkitapote ntya. Lwaki akakiiko tetukayiwa konna ne tuteekawo abapya. Effujjo eryakoleddwa agamba nti bannannupu mwakoze nnyo effujjo epitirivu ennyo eritabeeranga nawo mu kalulu kano era gamba si mumativu. Eriyo weenaalemu yenna ayina t-shirt eya yero gwe batulaga gwe bakozeko effujjo. Eriyo weenaalemu eriyo wannopu yenna opposition yakubye bannamawulire. Eriyo omuntu yenna nga abannopu be bamukubye. Abanopu bayine mundu. Effujjo lyakoleddwa kigenderere kwagala kulemesa abantu kulonda kalulu na kwetamwa kalulu y'ensonga yokka ate nopo ina state effujjo lyakoleddwa nga lya kigenderere banyinye abantu akalulu bakavemu baleme kulonda era effujjo ligenda kweyongerera ddala erya jati emboka egenda kwongera okukaabira ddala. Nalabyeko obubaka mwami minisita w'abaana Mwami Balamu Balugaale yawandiise n'ategeeza n'agamba nti nno yayozayozza okusookera ddala yayozayozza Nalukoola okuwangula akalulu era n'agamba nti n'effujjo eryakoleddwa nga era liraga nti nga era naye alaga nti lyakoleddwa sayidi eno mmwe opposition n'agamba nti naye terijja kuddamu kubeerawo n'aga nti akalulu akanadda kajja kubeera smooth tewajja kubeerawo nnyo tewajja kubeerawo ffujjo lyonna. Era n'agamba nti ye yalowooza nti akalulu akabeeramu effujjo kano bwe kalabise nga yagamba nti kaali badde nga kasazibwamu ne kaddamu buto okufuna akalulu akali free and fair. Era nakopingira State House nakopingira Electoral Commission nakopingira oba n'ab'ebyokwerinda Mwami Balamu oyo ate ayogedde ebintu bibiri oba bisatu.
wanakkiriza nti mwabaddemu effujjo tunagamba nti tekijja kuddamu kubeerawo tugate statement ezebbiri kubanga bw'ogamba nti oyina obusobozi tekigenda kuddamu kubeerawo kitegeeza wayagadde kibeerewo ku mulundi guno oba oli mulagajjavu ebitagambika kyekitegeeza kubanga ogambye wabaddewo effujjo naye terigenda kuddamu kubeerawo kitegeeza teweetegese tewakoze mulimu gwo kyekitegeeza yensonga lwaki otusuubiza nti omulundi ogunaddako tekigenda kuddamu kubeerawo tu gwokulira security twakuwa mandate nga bannayuganda okuprotectinga bannayuganda n'ebyabwe bakoleddwako effujjo ani ayinza okukola effujjo nga gavumenti etunula butunuzi ng'ate n'akalulu kano gwokategeka okubeerako amazima n'obwenkanya n'otandika kuba bukubi bantu miggo ba MP buli omu n'omusiba embooko ne zibeera embooko balemeddwa security kitegeeza omulimu gwabwe balemeddwa okukola ki okugukola obulungi kyakubiri balamu yayozayozezza nga bw'ogambye ng'ayozayoza omuwanguzi kanso nalukoola nalabye Tanga Odoyi ng'agamba mutuwangudde nalabye Kiwanda ng'agwa mu kifuba nalukoola akabonero akalaga nti awanguddwa kati ababriefinze mwami Museveni tikabiddwa be baani oba yeeyo gyabadde mu State House ng'akagoberera gye yasinzidde okulaba naga nti wadde bano bamuyozayozezza era akawangudde naye ze mbiganye kubanga ayidde okubeera ne ttiimu awanguddwa Farida Nambi kyamuvuddemu ekigambo kyonna nti banzi byakalulu simativu yakubye press conference Farida Nambi nti nabiddwa akalulu siri mumativu oba ki ani yabriefinze mwami Museveni nti akalulu kabiddwa yani ndabo mismatch wakati w'ebyabadde ku ground n'ebyabadde abakulu gye bateeseza ani yamubriefinze nti wabaddewo okubbira kubanga ojjagamba nti security yatudde n'analyzinga n'ekola buli kimu kyonna ne candidate ye kennyini yawulira tebannamubba yawulira ng'alina obumativu Tanga Odoyi tanakyogerako sinawulira seninde ng'akiteyakyogeddeko saawulidde balamu ng'akyogeddeko nga bw'ogambye yayozayozezza buli omu wa Nuupu buli kikonge ekya NRM kyayozayozezza nalukoola kati mwami Museveni ani aba mubriefinze wadde njagala nnyo agende mu kooti byonna bifeeyo ensi ekitegeere akavuyo akabaddewa mu kalu ka Kawempe era nsitwala omukisa guno era okuyozayoza kanso nalukoola nti yeeyise mu bingi tebyabadde byangu neeyise mu bingi okusobola okuba nti akalu kano akawangula nenze bukulaba okwange nga tegusuulwa tebagenda genda mu kooti kwabadde kukyamuukirizaamu oba banaatya buti kyonna naalaba bulabi naye banaatunulya bonna ne batuula wamu abakugu tebagenda genda mu kooti bonna agendayo nakyo nja kiraba nenze siraba ground n'emu ebatwala mu kooti bajja kwongera bambula tujja kwongera bambula obubbi bwonna obadde mu kalulu ako ababaka bano abaakubiddwa kuba nalabyeko omubaka Dr. Hilderman nindabako musajja wange omubaka Kayemba Solo nga bali ku bitanda bakubiddwa mu mbeera si nnungi nnyo era tusaba Omukama abasuuse nsonga ki yabakubizza kubanga babadde beejenti gye babadde gye basindikiddwa naye kubanga bayisiddwa mu mpisibwa bwetyo kino tekigenda okuleetawo okutya eri abantu kubanga lwakati kituuse ne kuba baka bennyini kubanga lubibaddewo nga bakuba abafuutu soja bakuba abantu abatamanyikiddwa okitegeera naye nga lwakati kituuse ne kuba baka bennyini kigendererwa kimu kino okuba ekigendererwa ky'okuba abantu naddala abantu balowooza nti bakulembeze kigenderere kudemoralizinga omuntu agwiremu ddala amaanyi ebyobufuzi nga bwe nagambye bimutabe
n'omulonzi abeera yali agambe nti olaba MP Mulamba gwe bakuba embooko bwezityo ate enzo wa bulijjo sigino egezaako kumalamu bantu baffe ki maani sibooka bakubiddwa bakubye bannamawulire bonna bamalawo bakubye bannamawulire okwagala okubatta kino no tukivumirira nti munnamawulire bw'oba omanyi okola bituufu munnamawulire okuba waaki oli mu kukola bituufu abasajja bajja ati n'abala bakubye bannamawulire ng'ate mwami Museveni agamba babbye akalulu lwaki tebabayitidde babba kalulu nti wuuno ali mu kubba bululu kubanga waliwo gwe nalabyawo mwami Balamu gwe yadde agamba nti agezako yamusanze obukonge obulonderwako nalabyawo nga amukuttaawo nga n'obukonge abulina naye nga omusirikale waali awo Kungubere Commission we bali awo babadde balaba engeri ebitambulamu ebintu naye kati laga nti naye sijja kuwasaba poliisi akwasaba akakiiko ebyokulonda bye banaamanya bakuteeka ku poliisi naye nga nze nkukutte awo naye teyamuyitidde bajjaati nti banaye uno mujje mu mutwale kati olaba obujulizi bwonna bwe banoonyeza mu kiwato Balamu naakugwako ddala ng'olina obululu obwo asobola okuleka neyeeyisa nga bwe yadde yeeyisa ddala ng'abikakasa nti oli abbye bululu ku mbeera nga bwe yabadde ng'abubbye kwani abugyewa era n'abirekeraawo bwe watyo tekisoboka busobose naawe kuba bambuuzaako omukulu ne bamubuuza nti ne mukulu abasajja bana bajja ati abakuba bagamba abo banuupu ovulo badde bambadde kuli myufu kati basazeewo kwambala za bbulaaka nagamba n'ovulo zaabwe ti nagamba omwana n'amubuuza nti ne mbaleka ne bakwata n'emmundu ne beekalakaasa n'atulika n'aseka busesenseko yali mundu bazijeewa gw'osobola okukwata emmundu nga toli musirikale toli muteeke toli mukumba ddembe newe n'ogikwata n'okaalakaala nayo okumalira kikataano kisoboka kyekiringa era bali Loopu Ssenyonyi ne mwami Lubongoya bwe bagenda okuzindukiza bwe bali bagamba nti bafuna amawulire nti waliyo okubba kwa kalulu mu maka gali ge baalaga nalaba mukyala Saba Minisita mukyala Nabba be bakoze ebintu ebyo abanuupu bavumaganye nale twabitegedde naye ng'ate gyagamba wali ab'amagye nga gye bali n'emmotoka zaliko ennamba za gavumenti ze bajja ku mmotoka ezo ne baziddusa nga zonna ziriyo munda kati ne ŋŋamba nti mu gavumenti mulimu abanuupu nga bali mu gavumenti mwennyini naye nga bakola ebintu ebitajjansa kaakati ebintu biyitabulira ddala kuba omukyala Nabbanja yagamba nti baategedde waliwo mukyalo oli Goreti Namugga nti yagenza okubisa obululu nombola yagamba bahonalebo ki naye mbw agenza okubisa mululu yagamba Honorable Mwanga Kivumbi nti yabukubira jjinja eyo kaakati bwabukubira ejjinja mbu n'abuleeta mbw era bwe bamutegedde bamuliiza ajje ku siini mbu bamukwate kaakati system yateekebwawo yerondebwamu ng'NRM yagiteekawo gw'obululu obujja otya ejjinja ng'oli wa Nopo ojja obulondesa tekisoboka na busobose yeri yayogera bwagezi bigambo byakwagala kubba kubanga amazima gali nti NRM yabba obululu lwakuba nti twakireka bulesi n'engeri gye bagambye nti bagenda tutwala mu kooti katulinde kooti ensonga ezo zonna zoogerweko waliwo omusajja Luswa by the prediction gye wakola nagirabye nga bwetyo bwe yatambudde bwe yatuukiridde okutwaliza wamu gye wayogera twali wano wajogerako baana bamu wali naani ne nalabye ng'era bwe byatambudde bwe bityo musajja wo Luswa yagamba nti abantu bamutuma bannakawempe kubanga bw'omwa mu makaadi n'agamba nti kakati bannange ndagenda mu bannakawempe mbeebuuzeeko bwe banzikiriza nga nze nzija neesimbawo kakati era bwe yagira bwaga nti bannakawempe bantumye baŋŋambye nzije era n'akalulu nakakuba tuddo waliwo omu ku basajja be namusanga namuze gamba owaayi laale nga temukuba laale kiki nti ali kati ezo laale omanyi mugiramu abantu bangi n'abajja okusasamaza n'abajja okukola ki naye nga tefe tukola tuddo tutuuka ddala ku muntu oli tumutuukirako ddala kubanga owa bulijjo tuku ground
konze kale luso abantu bamutuma ninga tibamuwadde kalulu teri yabutuma yeddire bakyali baawo banywanyi babe be bamutuma era babamuwadde tefunye obulunga bibiri asatu mwenda bibiri kwanaawo bwe bafunyawo bwe bati nti wabadde okubbikano kw'amaanyi wakati we ne Aganaga Khalifa Aganaga era nagamba Lusu wagenda kusinga Khalifa Aganaga nagamba olwo yamusinzeeko akalulu kamu yamusinzeeko akalulu kamu abo be bamu ate n'ekirala naye nze katono nga tunagenda ku kirala naye nze ndaba nti Khalifa Aganaga aba yawangudde Luswa kubanga lujjukira nti Luswa from day one okuva kale galugete kuva omugenzi lwe yafa yabadde akolirira kino Khalifa Aganaga nga yetabiriiko Khalifa Aganaga aze luvannyuma nnyo naye okuba nti yamusinzeeko just akalukamu nze madama nsiga Khalifa Aganaga naye yali yasamu amaanyi from day one oba ate yali badde amusinze kati Luswa omanyi ebibuuzo byalimu mbona wangudde n'ebibiina by'obufuzi biramba tulaba ti kati awo nyina amaanyi FDC yagiwangudde PP yagiwangudde wali ekibiina kyawe ekirala DP yagiwangudde zonna pate Luswa agamba byezi kubyo neba nange naye ate katuddeko katono okuluswa nene mwe mutukola buya ba DP UP ali FDC model DP mutukola bubi Luswa abasinga atya obululu pate namba omuntu omu independent Luswa abasinga atya obululu mutukola bubi musajja wange prediction gye nakola wano nagamba yagenda okusemba Nsereko Moses naye teyasembye yasinzeeko akalulwaka yabuzeeko akalulwaka okusemba yasinze mutabani wa Bota akalukamu mutabani wa Bota yasembye olwo yabadde wa mwenda naye musinzeeko akalulwaka kamu mutabani Nsereko yasinze mutabani wa Bota akaluwaka kamu ate mutabani wa Bota nawe akaluta yakanoonyanga yabanga bigambo bye yeyogeranga bigambo nga manya akaluta kaliyo kati Nsereko yagambye agenda mu kooti noba yabadde yerabye edde bya mwami Museveni byagamba Nsereko ono tabanga sokoleke Nsereko lwali okalangira nagamba agenda mu kooti buterevu nnyo nga bakyalina mu auditorium ate byabadde eri mu mitingi y'abakulu nga bagamba era bagenda mu kooti Nsereko tebanga ebisonga yabadde yazitegedde dda eza kooti nga bamuleetedde lakola nsonga tewewuunye enkeera Nsereko oyo nga tutte peti nga tutte omusango nga y'omu kubajjira nga bagamba ndalukula wabba akalulu Nsereko bwe ntandise okumulaba tumakingewo enkya tewewuunya Nsereko ng'ali mu kooti ng'agamba nalukoola yabba akalulu kanso ng'afunye ne baloya ab'amaanyi era nga yagala bakasazeemu nkulu Abedi Bwani kati wamulabe Kololo yagamba nti ekitufu abasajja batuwangudde mazima na bwenkanya omusajja atutte omusango mu kooti wa opposition Besigye n'omusajja naye wali ku osadi opposition ati mwami Museveni ate yatukubye kano nadda ne mukati kakati ensi bweba y'abakulu abo ensi bwekola ki bweri ensi bwetu bweri kakati kyetwagala okwetegereza wano twagala okwetegereza ekintu kimu nze njagala badde bagende mu kooti kuba nagenda mu kooti byonna tujja kusobola okukola ki okubijjayo tujja kusobola byonna okubijjayo kubanga nopute ebbangako kalulu yali kwalaali naye akalulu bwe kati bwe kakoze eki ate bwe kagenda okutambula mpaka 2026 bwe kati bwe kagenda okutambula mpaka 2026 kati awo tuyoke tulabe ekigenda mu maaso amagye gavuddeyo ne galaga okunyolwa ebyo ebyakoleddwa gawanze ku mikutu gyako ku Twitter n'awalala nga bagamba nti nno banyolwa nnyo ku ebyo ebyalabikidde mu kalulu okuba ab'amawulire n'abantu ba bulijjo ne chaos byonna byabaddewo era nga bagamba nti bagenda mu maaso n'okunoonyereza okumanya ki ekyaviiriddeko bino naye nga ate tulaba nti amagye gadde gasinga okukuba abantu gakubye abantu jati yakubye n'ab'ebitongole ebyokwerinda ebirala abali mu ngoye za bulijjo nabo bakoze effujjo eritagambika amagye omulimu gwago gwakuuma nsalo za Uganda
gwe mulimu gwa UPDF omukulu ku mansalo za Uganda balebe tuyingirira basobole okukuuma Uganda neki n'abantu baayo ne ate amagye bwe gati bwe geetaba mu by'okkuba kubanga ku luno amagye gagatadde ku bbali oyo omusajja wa Osindoza bangambye wa Wandegeya omusajja obusugu gye yabujja saalaba omusajja yakuba omuvubuka ekikonde engumbi yennyini ng'alinga gwe babidde omukazi oba ettaka bannange byanaku naye wawo ebisekerwa kubanga poliisi yo abantu bamanyi kubala poliisi gubadde mukisa gwayo okutereza ekifaananyi kyayo yali badde ereka ebyo byonna nebikolebwa jati ninga buli yayambadde uniform ya poliisi afuba okubeera in order ne baleka omulimu ne gukolebwa jati kuba jati bo beebika n'obukookolo kubanga bamanyi bye bakola bikyamu naye ate poliisi yo teyeebika kakookolo nalaba owa poliisi ng'abantu balwandagana waliwo okusika omuguwa owa poliisi n'afubutuka okuva eri nga tebalina kye bamukoze n'afubutuka eri mitaazi nga 5 najja ng'afubutuka najja gunda omwana wa Nupe ekikonde wano omwana bayagala okubuuka ate nalyoka amukuba kino eky'omulubuto naye nga bano owa poliisi abadde ki akozesa biki kubanga oli ogamba nti badde musikangana wano bakubye ekikonde oba onyiize biki naye nga tabiriimu n'afubutuka distance mitaazi 5 najja ng'afubutuka najja wano akube ate bw'atuuka nga gwe bakuba adduka buddusi oba ntegereka mwandiba yange nga gwe bakuba adduka naye ng'omukubi naye ng'owa poliisi amuteeze agunda ekikonde ate yali badde ayimiriza obujagalalo n'okulwanagana ate nga y'omu yeegase kuba ly ate abakuba kano ogamba olwo wa poliisi mutendeke bamujewa ayambadde byambalo bya poliisi oba kifeesi gwe bambaza uniform walukaga yanyumiza emboozi yakaba bateeka mu kamotoka emboko neetokota naye nga bonna bali mu motoka beemanyi naye nga tosobola kumanya ali gw'otudde naye kati oli oba yagamba ate n'agamba baki nze MP Solo Kayemba Solo olagamba nze MP Hildamani awo mukavuyo kati ogenda okulaba no meya w'ekira Mutebi n'agira ate walukaga n'agamba wedde ate gw'oli wano mbu kati walukaga aleeta olukwesikwesi n'agamba ne bannange muyinza okuba munkubadde nga temumanyi nze walukaga oli abayimbi sa walukaga abayimbira obuyimba kigamba nyamaza anti walukaga yali agamba mbayimbiremu so nkimugamba nyamaza otuyimbiramu bikife tuli balalu walukaga n'agamba ati gavumenti yaddidde munda teneziwa abalalu kaganaga nti badidde embundu zeggwanga ne bazikwasa abalalu ng'ebisaya bigamba ffe tuli balalu totuyimbira sirika emboko getokota butokosa omwo nalabye awo akagundi awo bano abaana ba social media bakateekayo ng'omusirikale ku police station mu budde bw'okubala akalulu naye nga mbu nga bano ababala obulu baagira nnyo nalukoola kati ekyali ekissa kamera mu wa poliisi nekyogera kigamba mbu buli oboogera nalukoola omusirikale yeyongera okusiba feesi anyiiga kati abaana nebikyo abaana omusajja aliwo yali akuma mulimu buli wasoma nalukoola omusirikale ayongera kunyiiga oba kulaba ng'ogira buwoti ng'oli wa poliisi ne bakulaba ng'okangamuwa ayinza obutasigaza mulimu nalabyawo ebibiina ebironye eddembe ly'abamawulire nga byennyamivu nnyo because era ku lunaku olwo ebitongole by'amawulire byonna byonna ebisinga obungi beetayo bannamawulire baabyo era nebiwandika ne ku mikutu gyabwe n'okwogera nga biraga obutali bumativu okuba bannamawulire n'okuyisibwa mu ngeri bwetu gye bayisibwamu kati oluvannyuma enkeera n'endaba ebitongole ebikutwala abamawulire nga biwandiise nga biboyikootinze okuddamu kavalinga ebyo byokwerinda nga baga tujja kuddamu bakavalinga olw'engeri gye tuyisibwamu naye si gwe gusoose era ne mu kalulu akaggwa twali twakamaliriza era embiri esomwamu abamawulire aka 2021 era baavaayo ne baboyikootinga naye weetana ku 2 ate ne bakola ki ne baddamu ne bakavalinga nga toboolyawo tewaliwo nnyo kunnyonnyola kwaliwo eri wakati wa
waba mawulire nabe byokwerinda era nalabakaawo mwana mulenzi wa New Vision banange nyalinzi dusekote nno nga kyali wange gundi ano so New Vision obadde ile monitor gundi ani nga muwandiisi wandera so abera nyone kumikutu gino Buule okay Buule bali nga bazo kwogera ebyabadde biki byonna Buule ne yekyanga nagamba nti bano batu batwetondedde tetujja kupaka valinga era bamuli ne bavaawo olukikono baluvamu olwa mawulire ne bava nga tebakoze eki nga tebanyonyodde kati bana mawulire balina ekizibu naye oluvannyuma toddamu kulabira nga bazubba kavalinga ku mulundi guno tusuubire ki kati abamawulire balina bali mu kaseera kazibu kubanga bali ku media center ndijukira bulungi nti ebyakoleddwa bannamawulire byonna si biwagira era mbivumirira munnamawulire okuboycottinga nedda okubwa era mbivumirira okuba bannamawulire nvumirira nse kubivumirira yenna however pati y'amawulire obuzibu bwe tulina buli bumu nti omulimu gwe tukola gwa mugaso nnyo gulinga bw'olaba dokita actually munnamawulire alinga bw'olaba dokita badokita banagamba nti bateeke ebikola wansi tebagenda kuddamu kujjanjaba paka nga basasuddwa sente zaabwe kiba kitegeeza abantu bagenda kufa era abamawulire singa babayikootinga ne batulekera abasajja bajjaati bano nga tewali kamera kiyinza okubeerawo tukwatagana kamera teziriiwo abajjaati beetala kati engeri yokka gye basobola okuteeka ku gavumenti akazito boycott erina kubeera bweti abamawulire kulwana nnyo ne bongeramu amaanyi okusigala nga baripootinga naddala ne kamera eza zoomu awala basigale nga balaga ebikolwa ebikolebwa ku bannansi naye nga ate amawulire amalungi tebagaripootinga ku gavumenti Mwai Museveni yabadde eno temulipootinga mukyala Museveni Minister of Education yabadde eno temulipootinga Minister Media Center babayise temulipootinga bagenda kugulawo daamu factory temulipootinga waliwo omugenyi omukulu avudde mu nsi za wabweru temulipootinga naye nga ate bino ebyokuba abantu emiggo byo mulipootinga tukwatagana ye boycott ndowooza eyinza okukolamu sense naye kati nze ndi munnamawulire naye singa amawulire gajjeyo kamera zaago mu ddwaniro abasajja bajjaati ne bakimanya teri kamera n'emu kiba kyamutawaana kyensaba bannayuganda story nagirebye ku NTV bakoze story yokuba aba Raymond bandi bakubye story yabadde nnungi nti yabadde ajogerera yagambye nti olw'okuba kati buli muntu yafuuka munnamawulire buli omu asobola okweyambisa essimu ye n'akwata amawulire tusaba abantu bannayuganda buli woolaba munnamawulire muwe backup singa olaba ng'afunye obuzibu bwenna mugyeyo ssimu zammwe tukwatagana buli omu gyeyo essimu yo ekikolebwa ku nnamawulire n'omuntu omulala yenna kati amawulire galyoke gayiike mangi ku social media n'awalala era buli wa munnamawulire bw'olaba nga bamukuba gyeyo essimu yo kwata nga bakuba munnamawulire kwata live kwata ebifaananyi suula ku social media nga waliwo effujja erikolebwa ku munnamawulire oba omuntu omulala yenna kuba ne munnamawulire muntu ate ye tasobola kwewala omuntu owa bulijjo ayinza okugamba sijja gendayo naye ate owamawulire talina mukisa ogwo gwewala kugendayo n'olwekyo ndeekirala nga twongera okuba nga bakyaengaginga bakama bamawulire era emabegako wano yo balamu yennyini yagamba mbu atutte bannamawulire bannanyini radio stations bannanyini mikutu UCC bagende babasomese si bwe kyali okusomesa mukugenda kubeera kyankwanzi naye wali kwali kwogeramu engeri gye batambuzamu emirimu gyabwe kunnyonnyola kati kunnyonnyola kye baagala okugamba nti ebibi temubiraga kati tulina okweyambisa kamera nnyo era kamera bazeeyambisizza wonna bw'ofuna woogwa kava togwa kwebakira ddala nedda gwe waakiri nga gw'otedde naye nga kamera ekola ki nga kamera eraba ne bw'obeera odduse mu ttooyi ne bw'olwo bigenda mu maaso giyisa lise mu kamooli katoyireeti ebeere ng'erengera wali ng'erengera ye engeri yokka gye tujja okwerwadako
wabeerawo yenna atalwaddwa mu drone motoka kakasa nti ogikwata yendaba yokka gye tujja okukola naye lwekyo ebintu si birungi naye nga bannamawulire banzizaamu amaanyi bagambye bagenda kusigala nga bakola emirimu gyabwe kale nga tunatera okumaliriza kusoomoozebwa ki honorable Nalukoola kwayolekedde mu kaseera kano akatono katakyaweza na mwaka okulonda tugende mu kulonda kwa 2026 kusoomoozebwa ki kubanga kadde alina katono ate nga NRM naye ekyewedde egamba nti Kawempe egyetaaga n'abalala ate nga akadde alina katono alina omukisa gumu nti atandikidde mu kiseera kirungi ekiseera kya campaign towards campaign kiba active mubeeramu ebintu bingi by'okulwanirira nga ate munnamateeka ekirala honorable kati kamuyite honorable tanalayira honorable Nalukoola council yeyambise nnyo ayongeremu amaanyi wayina amaanyi gagayina mu kutaputa mateeka mu kaseera kano baana bangi babakwata babasiba bakola batya alina okuba nga ateekawo nnyo amaanyi ku muntu wa bulijjo si bwe kiri omanyi akalulu kayina ekintu kimu bwe kiti honorable Muwanga Kivumbi yaŋŋamba nti lw'owangula akalulu luba kukyawa lw'owangula akalulu ate bani abakukyawa nga tolode ukawangudde anti owangulire mu expectations ba high nga bamanyi komala okuwangula ente 10 pate ente 10 tukube pate ku pate endongo ejje zino ezamasika zino ezikubanga laddu zijje ziyiikaawo nga 3 mu kisaawe ente zijje ziyiikaawo basuna beni bambazira tuna bebinyanyanyanya bakube pakobodde okukya endogome sindogome paka bodde kumacha bagende okulaba kapate kokoze katiriri omukyera bagufumbye bagusiriziza oliba mwadde katifini kumone bobateeka obwo babita bwani sitifini bobateeka bo silver plate bamwadde omukyere temuli nnyama atuuka ku layini bwati eya soda ecupa esembayo nga bagiwadde omulala n'agamba batwalondamu biki wano oba ono twalonda ki kakati awo olumala okulangirira tukwatagana aba ayagala omubaka ajire ddala ku ground kuludde basooke banyumyemu naye nga ono bagamba leeta empapula zo twagala akawunti twagala obufaananyi bwo twagala bino mu paliamenti gy'alaga katoto oyo naye atandise okukola ki okunyiiga mulimu ono abadde agamba nti mbadde nkuba essimu n'ayanguwa naye kakati atali mu lukiiko lwabadde bagamba ogenda kutandikira wano katugojja tuyambako kino ali mu meeting takutte essimu evuga tagikutte essimu evuga kutte akakalulu kati oliyanyize oluusi kale waliwo omuyambi wagikuta amugambye omubaka akyaliko mu meeting naye tujja kuddira beerabidde okumuddira ng'ompooti omubeezi wo kulinga gwe wagikwatanga sabo kati n'essimu takyakwata atuwa bayambi be takyakwata ssimu kati atuwa bayambi be kati olwo katandise okutabuka ayali ajjanga ewuwo ne munyumiza ddala kato kyaliwo waka kubanga yalinga center oli mu tawuni omukubira nonsonyiwa nga ndi mu tawuni ngenze ku paliamenti omulaba kwe twamusinkananga wuwe kati yagamba mwajja kujja tulabirawo n'akawungeezi tukwatagana kakati atandise okugamba mbu basinga nalondamu oli ye bw'alowooza kakati awo bw'omala okulayira waliwo n'agamba nti ye abadde amanyi buli gyaluma nti ogenda mugulira kamonye ono amanyi booda kati awo ng'era ateekayo amaanyi mayitirivu ono kati amanyi kati booda eyingiddewo ono amabanja g'abandi ge yalya bamabanja biliyoni 47 kakati awo kati expectation zino nga ziri waggulu nnyo kati awo nibatandika okugamba nombaka saamutegeera namutegeera bulungi bakasinamutegeera bulungi tategeerekeka naye ngaomukisa honorable Nalukoola kati omukisa gwayina nti obudde butono ate ayina wayina amaanyi nti ayingidde mu struggle kati kyalina okukola wano kubanga kati okwebaza abantu bokkaawo kiyinza okutwala omuyezi ng'ebiri eno duwe ekaaba eno misa ekaaba eno genda webaza ku bantu beeno eno webaza ku bantu beeno webaza ku bantu beeno tiimu okuziteeka tiimu ze zakkolera kwogeramu nazo ate kati jjukira tewakyali budde
tewali budde tuli mu struggle tudduka tukola ki kati emikisa gyonna giri mu ttaano naye Honorable Nalukoola nga talina obusobozi kuba munnamateeka ate mumanyi ne mu politics kuba nze tumanyiganye ku personal level mukwano gwange kyatalina kutwala kulowooza nti obudde buweddeyo budde butono atandikirewo okukola kubanga bwe tuba twakayingiza omuzannyi mu kisaawe substitute ng'ebula eddakiika 10 tukusuubira okuba nti gojja ggoba nnyo okusinga ffe amagulu agatatandise okukola kubanga era mubamu benda bo waneeno nga bamuyingiza mu ddakiika ezo ezisembayo oba nga 2 oba 15 nasuka nakyangamu awo nayingira ekisaawe n'omulaba nga yeetalaati kati alina okugoba abasajja obafiirako kuba ffe tubagobye eddakiika 8 ate nga wakayingira okyali fresh olina okugoba ennyo momentamu esigale ki waggulu kati kyemusuubiramu ate kyemanyi agenda kikola kyalina okukola momentamu eno erina kusigala nga weeri vibe talina budde gamba nti munnanga akaluwa kalaba embooko zebankuba waziraba nawumuddemuko nsooke mpumulemuko oba obudde tebuliiwo teriyo obudde bwagendako ku beach tebuliiyo atuukidde mu action kati lwekyo alina kukiipinga tempo eyo okusigala ng'egenda mu maaso naye nga disclaimer eri abantu naddala ba TikTok mugenda musalamu obuntu togera wano ensonga nobaka kantu kosala ku kaddakiika lusi nga neddakiika tewera naye nga akantu okakoze statement endala naye nga ate ekyayogero kyabadde kirala so tusaba abantu naddala aba TikTok abafuna content waffe tusaba tetugaana content ye mumujje mumukozese naye bw'oba ng'osaze okusalamu statement salamu statement mu buwanvu bwayo obanga bweyayogeddwa omuntu agitegeere bulungi naye olumujja n'osalamu akatuka katono nga kalaga birala naye nga tebyayogeddwa birala so kye tusabamu bannaffe ne kuba mbadde nkirabidde mu kaawo nsaba tulizeemu ndala ba TikToker abasala mu videos zaffe ez'aba content creator bonna ba YouTuber n'abalala so tusaba aba TikToker mutirize mu kaawo kale ndowooza toli kisigaddeyo tugenda kukozaayoza bannaffe omwami Nalukoola timu ya NUP mwenna mwami Lubongo yono nalabye abantu bamuyuzayuza nnyo ate bamwagaza ki nga bamuyuzayuza kuba nti abaddewo ebbanga lyonna bambi abaddewo walaye mungu abaddewo era musajja bukozi nnyo abadde teyeebaka abaddewo abeereddewo ddala abaddewo musajja abaddewo nalabye awo naabo n'omwana awo neneze lwadde lusaagiriro n'omwana ng'agamba nti nze bannange Nalukoola nze wendi okummalako ennaku muyozeyo Nalukoola musajja munnaddiini nnyo tebamuyozaayoza batyo Qur'an emulabika bulungi engeri gye balina omuyozaayoza mwana yabadde awo ng'agamba ayagala mmaleko obukoowu bwonna naki kyonna alaye ng'embeera itambula obukoowu tebuli kya Nalukoola akyali Honorable Nalukoola akyali mu field tewali bukoowu obukoowu tebujja kubeerawo kati paka Mwami Museveni nga amaze okuva mu ntebe kale nenga sebo nayo kulikayo nali neraliikiridde amanyi kati kuva lwagenda mu kulonda kweka wempe nga tulabikako nengamba musajja wange tebamukubira omuggo oguliva omwange nalimu ng'emboka etokota naye nga nyambadde helmet ya boda nyambadde helmet ya boda agikubeko omuggo gugweri ebirala tulyoke twabike era kati tugenda kuleeta kakodyo abaana bonna tugenda kufuna helmet eza boda bwe tulumbira ojambala ku mutwe ng'otaddeko ne bino ebyakuno manyi bamanyi okukuba munombo otaddeko bineene bigandinga wakiri akuba omugogo naye nga takubye mutwe zidde okunywa jakudde okunywa kale twagala kumaliriza wano bannaffe ab'Nakawa bali batya abalonzi bo abantu side eyo gye bali ne kakati omulamwa twaguteeka ku national level kubanga ebintu byonna eno wansi tebirina nnyo makulu paka nga tumaze okujjako gavumenti y'NRM national level ye kati interest yaffe yonna ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu so kubanga atula mu ntebe y'entoofu kubanga ebitereeza byonna biva waggulu eri ne bikkirya wansi eno kituufu kale toyenza tweyanzeege tusaba tukulekerere wano bwe tutambudde olwaleero kw'emboozi mu UG mbadde ne kanso tegusuulwa Innocent musajja munnamawulire musajja munnamateeka musajja munnabyabufuzi simanyi n'okulima olima nesi nnyo nimisa bulimisa nimisa mumwa
awo wali nenga ndi mulimi gundi njagala ekisaka ekyo mu kitembo kyonna okudda eri ekyamutandike mu kabale wali ne bwe mancha mu ebisaka zinga ebyo osobola kubitematema ebiyente sologezaako nettoke nsobola diyunja n'okulyetika n'obukuwa obutonotono byogezaako ebitonotono kale toyanza tuyanzike katukuleke emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza kaseera akalungi.